Katonda amanyi erinnya lyaffe, amanyi erinnya lyange. Sikuluku nti wabadde abantu nkaaga wabadde naye akumanya erinnya lyo. Kintu kikulu, God knows my name. Kikulu nnyo. Ate waliwo ne yagamba nti zikusanze gwe Besusayida. Kubanga ebikolwa ebyakolebwa mu ggwe senga byakolebwa mu Nineve, bandi badde beenenya kubanga bo baalaba Yona ne beenenya. Naye kakati abo ababbi b'ettaka, babuloka abateganya abantu, ba LCs abakyuka kati ne bakyukira abantu babalonda, abawulidde message eno, abawulira ekiwandiiko kya pulezidenti temuteganya babibanja, ne bawulira message nga nzeeta wano ku mpewo nempa eddoboozi ebigambo byoyo yantuma nti ino pulezidenti bw'agambye bw'ati bw'ati bw'ati, kyokka ne batabikola zibasanze kubanga ku lunaku luli baliddukirawo. Pulezidenti alagidde, awandiise, ayise press conference, agenze mu lutuula lwa pate, alangiridde abagenyi RDC ki antumye nkirangiride kati myaka 3 nkirangirira, kyokka ne mubanga mukyateganya owa LC1 tuwekuteeku bakulidde ofuuse broker DPC mu kifo ky'okulayo ofuuse kati gwoli mu kkubo ly'abantu okufuna ebyabo. Eno yonna group yonna naye zibasanze bw'ati bwayogera Mukama. Kakati kankuze nze njogera amateeka, njogera mu biragiro bya pulezidenti Saabalwanyi, kubanga ye nga bwe bagamba nti Ssekanyolya yaggwe muwanvu. Kakati ye pulezidenti muwanvu, alaba buli kintu era akirengera. Kakati kankuze ku directive ye nga 28 February 2022 yagamba bw'ati, yalagira Prime Minister Nabbanja abalire ba RDC ne bonna ekikwatako, era namulagira oluusi takikola naye luno specifying nti nkozesezza obuyinza bwange oba article 91 subarticle 1, 2 ne 3 nga mulagira n'agamba nti kasoka kisema mu Luzungu kirina no eviction should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the District Security Committee chaired by the Resident District Commissioner or Resident City Commissioners, RDCs/RCCs, and direct consultation with the Minister of Lands. Alina okuneebuuzaako RDC yenna nga tannalaga ki ntalakiza eviction. Direct consultation with the Minister of Lands. The Minister of Lands. Kakati ono omukyala eno order saagimanyanaku. She did not consult. Ate ye president nga bwe nga nti Ssekanyolya gwe muwanvu amanya capacity y'abantu abo kubanga yaba alowooza ebintu bingi nnyo nga awa omuntu mu kifo n'amanya amateeka tagamanyi naye bano alinawo amaanyi, alina mobilization capacity naye kyokka kino takiinaamu nnyo kwegamba nti naye bw'oba ng'okyuzizza weebuuze ku Minister of Lands Katonda agenda direct consultation. Kakati ono yakwata bukwasi n'agenda n'alagira number 1 ekiragiro bonna nga bomanyi oba bakyogedde kubanga bazze bangoyera abamawulire nesooka mbeera nabo muli abakulu security team yonna nemba nayo twamaze obasanga emu 2 nga tuli omu document yino mugisome. Document egamba ki oja kuliko n'amatovu wane na nnyonjo ng'abo be baani degree holders. Nono omulala ndoza nakiguli ne registration of titles commissioners abo be balina okugobwa ku ttaka. Kakati baddi nga document ega nti gwe odoki oyo
court bailiff genda ogobe bano ozeeko n'amatovu kakati eyo gundi erina okuyita amateeka waliwo chief justice direction evictions egamba nti nga tonabakola eviction oli omuwa emyezi egyo 3 ndowooza obuulya bulijjo olukafula ne bayingira olina myezi 3 olina okumuwa chance to salvage ebintu byonna alina chance kakati ebyo bwebanga kooti warrant eze eri mu kooti eyiseewo ne execution proceedings obu bwonna bubaako ng'agamba nti namuwa enotisi y'emyezi 3 yiino nina store we naatereka ebintu bye kino n'ekiki kati eno komiti byetunuulira bwemala bitunuulira ne kireeta ewange tebannakola kakati nze nabawa checklist ne baga nti bwobanga bagireese saba empaabi plaint osabe statement of defense yasibwamu oba yali default judgment waliwo bamalamala ennaku n'agamba ti tazze n'olwekyogundi kiseewo kirabike wali baddewo gundi sentence giseewo judgment waliwo dikuli bagigyeko giseewo execution process zakoleddwa nti ziseewo kati eno notisi yaweereddwa giseewo byonna birage bagiwadde period ki kubanga tekigamba nti no nga bweno olulaba court order amangu go nga badduka ku execute ne bweggwako waliwo olwakagamba nti ogizaayo mukooti n'ogamba nti myezi nakani mwampo kino kitukiza mu 2 zaweddeko kubanga district gundi ekyekyetegereza kwegamba okizaayo tekigamba nti amangu ago nga bano bakikola ku speed kakati senga bano batunula ne balaba ti omuntu teyamuwa notice nga bakimuddiza era bali bambuza tikakati awo tukola tutya ne bagamba nti mmwe muli wano ku musaala baba wadde omulimu kugandi bw'okifuna bwoti kigambe nti minisita yatuwa I took time kasita nalaba kano nga president yagambye ti consultation with the minister of lands denga nti omukama wange ampadde obuvunanyizibwa bw'amaanyi naye nkola akalisiti alaba embaale bo bamanyi kubanga be basooka okumbuuza naye mbaawa checklist eyo nakati munnange ono teyabuuza number 1 teyambuuza okumuwa clearance kubanga manyi president nga bwe ngambye nti yali waggula neba bingi kino okugamba nti consultation minister of lands ye yakimanyi nti bajja kuba bagamba tulaba president atutte obuyinza bw'essigaddamuzi ate yali akimanyi nti minister of lands bw'akizulula nti it has violated the constitution aweereza mangu attorney general ye yawolereza gavumenti n'alaba bwakolayo application eri mu kooti n'aga nti eyo order yamenya constitution gigyewo president bwe yalengera kati ono ogenze bugenzo ekintu ogenze okikubye number 1 kyekyo tebakitunulamu kukiweerezebwa minister of lands tebagoberera mitendera number 2 ekintu balabika tebakisoma nga gwe nkugamba bulijjo nti enguzi eziba amaaso netegwanga kubanga ekintu n'okisoma nti namusoke andi oba yali omulala waliwo muwokubiri awo versus Nakiguli ne Commission of Land order warrant for an vacant possession. Gwate n'ogenda wali no wamusoke atali muli ate kyala n'omenya that's demolition. Wabawo order zibabi order ya vacant possession yanjawulo ku order ya demolition. Kati these were demolishing instead of vacant possession ziri guidance zikugamba mulekere time ajeye ebintu bye
abitereze vacant position kiregeze gwe vaamu oli ayingire wayinza nga naye muli mu televisioni yange eyo nayo lino bino kambijjemu kiki proportionality ebyo byonna birina zi guidance eziweebwa kinakolebwa misana naye ono first of all it was not vacant possession, it was demolition. Demolition is all the bandala nnyo. Banalabye ebifaananyi bimulaga nga waali awo basomba bamenya nga waali. Ate ekyo nakyo kirala nnyo kugamba RDC gwe representative wa president. Kugamba kitiibwa kinene nnyo okufuula RDC. Kati togendayo wali n'oba ng'oli awo ate gwe enforcement officer. Ekyo kwati okoma wali n'otunula guidelines ki minister yatuwaki guidelines tuzituukiriza tumuweereza waliwo wano alisiganyagala nnyo bamuyita ani Nabosi Kagoro ndoza mpuliriza kati ate okugo mwagala nnyo newakwata nteganya nnyo buli kiseera baleese mpamalizi give me guidance ne nga tayagala kukola mistake kuba president bwati directive wegamba direct consultation with the minister of lands ne RDC Kagolo RCC oba RC kira akaleeta buli kiseera nakubira nina kagundi yakukenagambi mpa guidance n'okitulako n'omuwa guidance n'ogamba nti ekyo kyabadde bwe kiti ekyo tekigwa mu president byali ayogedde kino kiki bwe kiti ebyo bweti ensi bwalina okutaba kati president yamuwa ekitiibwa kati bwakiwa n'agamba ani kubanga guide zigamba nti local ani police nagundi can be there kati bano nayo kakikwasa DPC OC ne oba Samuel LC1 to go and execute nibwe tobeerayo kati gwe bubeerayo ate bana bapiringa banajja wani kwegamba n'olwekyo yali ku kintu kye tuyita frolic of his own eyo kitamu y'amateeka bwe nkugamba nti no Mwami Kaya office ekutumye genda gundi okolebwa ekiti proper guidance n'otuuka mu kkubo n'odda mu bbaala n'ogira kiki n'okubirayo togamba nti mbadde ku duty obadde on a frolic of your own era waabirwanga gwe oyambadde uniform okay nti oba ogenze wali n'otaliko kuba abantu ebyokoze obikoze nga gwe omuntu n'ekyo kakati bano amanya ngerabidde abo bamenyera ebintu tebajja kuwabira tone gino bawabira ono ng'omuntu kubanga ode egamba balala agenza ate mu kifo kya vacant position akoze demolition ate ne bataddeko tebaliko kuli ate naye yennyini ali awo is not a court bailiff is not a policeman is not a yalina interest mu kintu ekigenda maaso ate kakati oli kyeyava agamba nti kirungi ne balowooza nti tomanyi so ng'omanyi kakati nze nga nkimanyi kiraba bulungi nti omukyala alina interest ne bano bonna ttiimu ye balina naye nga nze balowooza nti simanyi oli kyebagamba nti wakikola n'ensirika nolowooza nti twekanakana Dokita nakano tukwogere mu dakiika nga 3 era nako oli yambuuzizza kiringa ekitandise okufuuka ekitandiikiriza nti bw'ogenda awantu DPC era oluusi ne RDC bakugamba tebalina security emala gwe kutuuka ku lokasi naye nga ogenda tebamanyi kugamba eyaffe President Museveni's government Museveni mumanyi teze golira leader babayita batya bakanakasikaabo muyekera yamanyi buli tactic yonna y'ensiko amanyi ebyambushi amanyi neya gavumenti kati wano ali mu gavumenti era kyova olaba nti awandiika bino wabaawo procedure tugenda n'okola ambushi ewa RDC era bw'olaba naziri endala orders agamba nti RDC bwati gobeera bino ebyagolira mbimanyi ekyo nekirwana
nakino kati ndi mu gavumenti nabyo mbimanyi kati procedure so tetugwayo bugwi owandiika nogera nti RDC nzija kulokasa eno waliwo complaint eno tigika olukuŋŋaana olwo tigika security commissioner ki bwomutyo naye kakati bw'otandika okulya ti lokasi nti ate ani sirina ng'omanya nti alowooza nti simanyi manyi naye alowooza nti simanyi so process President Museveni agitutizaawo eri transparent kyova olaba ng'eno eviction nagambye ti zino zigamba oli ogenda kuba vacant position mu emyezi 3 yeetegeke mu kiseera emyezi ayinza okuba nga alina apiiru zakoze ayinza okuba nga yeewoza abantu n'asasula kiki kubanga sebo okujja omuntu ku nnyumba ku ttaka lye oba okumenya ennyumba ye kikontana ne constitutional article 26 ya constitution security of property sanctity of property ekintu ky'omuntu kikuumibwa article 26 kakati woba ogenda kimuggyako amateeka gateeka okuba nga gali gulugulu kubanga constitution ne gavumenti geekokozesa ettaka lyo waakiri ekola compulsory acquisition nekola process ng'ozina okusasula mu sente zo mu bwa fair and prompt before kakati wano ogize eki ebintu by'obitwala omenyewo oyingizewo obulala n'ekyo process eteeka okuba n'oyobogeneza era nabagamba ba RDC ne baka nti bannange kino ekintu president kye yakola okugamba nti kikole in consultation with the Minister of Lands yali amanyi tewaliyo constitution article 26 ebintu by'omuntu bikuumibwa gavumenti kakati kooti egambye nti ebintu by'omuntu bino bimenyebwe demolition oba vaamu tuwa omulala naye ebintu bye vacant possession ebintu byabiggyemu agende n'ebitanda bye kati era President Museveni mugezi nnyo kubanga okugamba nti no consult with the minister yakimanyi nti minister ne wabanga si n'amateeka nganzi alina attorney general alina ba legal officers kati nekiraba n'omukyala nga talina nakyamanyi yaga anti kyagamba vacant possession ye vacant possession alowooza kyereere nti kibe kyereere ye vacant byonna nti ye vacant possession kati vacant possession kyekitegeeza nti gwe vaamu n'ebintu byoleke kyonna nga bwe kiri oyinza n'obbirekamu n'oga nti renounce my any right on this vacant it's a legal term era mugandi gwe vacant possession manyi ekitegeeza amateeka n'olwekyo kyetwaba nga tulina okukona kibe vacant kagamba kikulu nnyo okugebera process tetubagwako bugwi naye ate n'oyo DPC okugamba nti tewali security era mulinga musekeera nomugamba nti noza tamanyi era ngaekyemugambye nti oli n'alowooza nti tomanyi first of all tamanyisa amayanja kiki nze sinamukutya nabagamba nze gye nasomere namukozi Emiliana tulina moto tyokutya nsonyi obuzira kitiibwa twalijja tumanya nti bw'otya ezo nsonyi ate obuzira kitiibwa ate munsi mutunoonya kitiibwa ate nekyala nabagamba nti Katonda bwe yantonda nekituuka ku nze nga talinaawo kutya naga nti okay omusajja ono kamutonde nga talinaamu kutya kati nze siinaamu kutya era nali mbalinda bakole ekisembayo baleke bagambe nti kuba namuyita ate nga waaliwo tamanyi tinina n'obuwandiiko bwe nali nsize nabo kubanga bwe mba ŋŋenda abakulu bonna abasekirite baba bamanyi kati ndowooza bo baali bategedde nti waliwo emitawaana egiri extra kakati ono inspector general of police n'awandiikira bamuyita Wamala region n'amugamba nti minisita ajja nga second minister of state for land naye
bano abaliwo baloko bano bali biased nekyagenda okulaba bano loko bano abali awo saawo abalala abali neutral and reinforce kati ono ye tamanyi tinkirira nga manyi nti ekintu kyonna ate ngaaliwo n'abalala sijja bogera wano ku television bonna nabagamba nti bannange gyengenda abcd beyond the watching the background kati ye ngaalowooza ntuddaawo nga saamayanja nzika ekintu kyonna kyonna buta kwegamba wakikola nensirika nolowooza nti twenkanankana so nze nga siina kutya kwonna era senga baakola ekisembayo ekyo bandirabye abalala gye bava nga tebategedde nabo gye bayise bwe namuyita oyo dpc nemugamba tumanyi olaba kamera zino zonna Uganda yinne kutunuulira ntambula okuva mu motoka eno nja kutambula ntuuka eri nagati minister stop let me go and assess mudaki ata yali akomi nagati I'm cleared you are supposed to provide me with security ali choiza kungana nti tewali security kitegeza tukoze mulimu gwo bino eby'ettaka bino biri very dangerous bino byonna omukulu bwe yali apa omulimu yanga nti I've exposed you to a dangerous situation onoosirwana entalo zino tinja kulwana naye bati that assurance naye nanesiga kakati nti ntuukanga otya nina zino zonna gwe noŋŋamba nti security asookezeo obulago buno si bungi nnyo tulyoke tukwata ensonga eri okay neneetoola natandika kibaale neŋŋenda wa Masindi neneetoola lira eyo nakamudini eyo yonna netwambuka netwayitanga eyo netukkirira Soroti kugamba Uganda yonna netugyetoola saalabayo eviction bino problem ezibeerayo eza conflict ziba za kiraani eno negamba nti eno okuva edda nedda gyeno gyetuli eno kiraani eno nti oba kiraani eganye amula okusawo sugar ne bakkiriziganya kiki nnyo olinavaayo nti nkubagobye nvaayo nti jjajja wange yalina mukola kiwano olina yika 8 kati mpaako 3 nkuwaddeko 3 nkufuna ekyapa 5 ebyo byonna tebiriyo yonna yonna bwe namala eyo nenduka nzijja wano nenga nti kale obulimba bw'abano butegedde Pulezidenti Museveni kituufu amaanyi gatusibe wano naye okugenda era kiki mbadde nkola sawulo ogende wano okinana ngobe ng'ogenda ng'okuba ate ekikulu waliwo ofiisi omukulu ennyo mu magye yawummula naye kati Pulezidenti yabadde amwada obuki obuvunaanyizibwa wakyola okunyambako kuba eri yamusama ofiisi ate nga yali emabega waabyo bamwogedde erinnya lye mu lujjudde abawudde televisioni bakirabye n'abo abamuli okumpi bamanya gaabwe gaboogedde n'emmotoka yennyini kidnapping omusajja ne bamubba ne bamusamuli ne bamutwala eyo balira kipurizoni kyabwe awantu awo kyebaŋŋambye oli yennyini ono ofiisi yabubula n'atulamu ne bakifeesinga bali awo bonna omusajja ne bamusuzaayo ngeno eno bali ku bintu bye batena ekintu kikulu nnyo era tukitute n'amaanyi mangi nnyo era tekigenda kuddayo kukola era mbaacwalinga ekintu ekyo tekiride ekyanzirukire twabadde bakowo nnyo just nagamba osobola okumuyita just it muntu mukulu nnyo ye RDC wabakiso ate nga yeddiini waba RDC netugenda era yeewunyiza okulaba nti twatuuseewo naga nti mwe nemuva muzimuzi ofiisi nemumujja okumala ebiseera nemugaa nti tetuzze kumala biseera Pulezidenti bino byeyatutumira okukola era tekikyaddayo kubeera yaabwe nabano bw'oba nga byewayogedde ku ofiisi ono yawummula ow'amagye nga bituufu tewali ali waggulu w'amateeka ekyo kyonna kijja kukolebwako era njagala baashwalinga nti tekigenda kuddayo beeyagale nabagaa nti mwebaka bulungi otulo twaleero kubanga security gulugulu twali wasuubiza abantu okubabuulira ku families 20 kakati manya nti Buganda
catastrophe. NAPTA abayo Middle East abapolitari bagita NAPTA yaliwo ndoza 1985 bana anamukaga suddenly ne bagamba ati wano ensije babaddemu emyaka 10 n'okusoba 12 ndoza katokedde Yesu azaalibwa ne sekukulu ebyatayo byasoma bayitanga pera Yesu mu Palestine kakati all of a sudden mu 45 oba 46 soon after ne bagati Israeli kakati bono ne bakuba bakita NAPTA abazungu bakikyusa bakita catastrophe fo tukita kikangabwa kyavaawo kyanafe kyatukwako mu 19 suddenly fawade mu bibanja bya fawade ne bagamba ati kati ensi bakigabanyi ekitundu kigenze wa muzungu square miles nga 9 ekitundu kigabaniddwa abantu abo batono abadde balwana n'omuzungu ne bajjawo obwakabaka obwakulemberwanga Mwanga Daniel Mwanga Basamulekere era enkomero y'obwakabaka bwa Buganda Daniel Basamulekere Mwanga yali kabaka wa Buganda yasembayo ng'abamujjako bali Abaganda bennyini nga badumibwa Apollo Kagwa ng'addirwa Stanislas Mugwanya Zakaria Kisingiri nibegatta n'omuzungu era bamala omugobako bwati wayitawo emyezi ne bakola endagaano ya 1900 ne bageba na Buganda ne badde emyezi bali bakitandiseeko mu 1894 with a battle of Mengo wayita omuzungu bayita Lugadi yajja ne Maxim Gun yenene nyonga ejola wango gene entebe kibatadda yali yesinga amaanyi mu kiseera ekyo naye bagamba ati yakolanga na bulungi ng'olusi kifa ne bakikanika naye nga kyo kyeyajja nako n'akisimba World Kampala n'alyoka baba Katuliki ne balaba ekintu ekibakuba ndowooza bwekyakuba olwasooka omanyi bwe bajjanga abalala balina what is this balina amafumu ono alina bano balina n'eggaali zo mpulira ez'ekiseekyo ng'ogigira nosaamu essasi limu ne likuba ne lidda ne balyoka bakuba ono yakiraba buu ndowooza awo nga 30 ne bafiirawo ndowooza yakuba emirundi ng'ebiri ne badduka ne bagenda e Buddu wano ne bawangula Abaprotestant ne wayitawo katusera katono ne batuula Mengo Abaganda 20 nga bakulembera gundi Apollo Kagwa Stanislas Mukatukyeka yalimu 20 ne basaako akaana ako akatoka baby kachwa nti ne kabaka wamwe obumanyi bwe bulimba obwo bwatandikira gwe mwoyo ogutafuugu ogw'obulimba kati bwe bamalawo ne bagamba Mwanga akyaliyo Mwanga yabagamba nti bwenfa obwakabaka bukomye yakati oli n'amuweereza message nti baby Mwanga achwa atuzibwa ikabaka ati naga nti ensi esigadde njereere kigeza kikumi kino bagamba tewakyali bufuzi bwa kabaka era n'agamba ati kanneegatte ne kitange Kabaliga emuyitanga kitaawe n'ayiteeyo eyo gyeyiteeyo n'ayiteeyo story nnene nnyo nze nzisomye zinyuma okusoma neryoka yeegatta ku kitaawe Kabaliga era ngu kakati wano muzungu kyagamba ati Kagwa kiki olina ate kabaka wano ate eri waliwo yeeyita kabaka bino byokabaka olinamu ki neyegatta ne bayita musajja wa oli ani eri mulwanyi namigoyo kakungulu Semeyi ne bakuba ne bawamba Kabaliga Semeyi kakungulu yawanga Kabaliga ono Rwandaga Andereya Rwandaga mukodomi wa Apollo Kagwa yawamba Mwanga ne babakuŋŋanza nga bajja kubatambuza bigere Mwanga yali aliwundide mu kugulu naye ng'agambye tambula kabaka tambula kubanga bamaze obwakabaka babukomeza ne babakwasa abazungu batuuka buno tebasula nawo oba babasa ku biki
ntiro obudde okerajere nga bali shesheero bawangasiddwa kati bagamba tufuga kukola endagaano ne bagabana ettaka ne bagamba nti kati tufuga fembi kakati omuzungu yawandiika mu kitabo kya Profesa Mamudani nti abo abaganda baaliwo ku kiseera ekyo baali bantu nsolo they were warlike nono omuzungu Sahare nga batya balina emundu mutwalo ng'abo bonna omugenzi Kasirye Ganga abantu ab'Entiana bagamba tuyaviira mu nsiko nga kisolo ng'ebiviiri byonna bikomene ne bagamba nti yono kisolo n'abantu baali bisolo nga they are warlike omuzungu n'abatya n'adduka nagenze sisula mu Kampala nja kusula nga Ntebe bwe tunaba tunegotiating nze nga ndi Ntebe mujja era bamissionaries be bajjanga n'ebirowoozo ne babitwala eri at the end of the day ne bagabana Buganda yonna amasaza ne bagasa ebinombe amasaza gali 3 ne bagagabana nakisomye olwaleero nti buli yafuna essaza yalina amajege nga naye mulwanyi yennyini n'amajege agaberanga 1,000 nga bonna balina ebyokulwanyisa era omuzungu yagamba nti abasajja bano bye bayinza otuleeta emitawaana kati tulina okubeera nabo ne baba ku ludda lwaffe kati abasajja abo be bali mu lukiiko abasajja abo be bagabana efamily ate nga baprotestanti kakati kati ne bekola engeri politically nga wano kati we basaba nti tulina national resistance movement erina agikulira erina organizaayo nebaga tunafuga tutya ne basaawo Menge establishment kolo kwa kugisaawo nga Menge establishment erimu ba top chiefs that's ba minister bali nga 3 Katikkiro Omulamuzi Omuwanika mulimu basaza chiefs abona nga babeera mu lukiiko 3 ba minister basaza chiefs 30 bonna balwanyi n'ebirevu bikomeeri nosaako ng'abo be balonda abana abalala ab'eggombolola n'ab'emiruka abo kakati era nga be bakka mu lukiiko ne bongeramu abalala 6 bonna bamayiro be bazigabanye n'emmundu zaabwe baziyina kakati mu bamembers 89 abalimu mu 12 omanyi bamaze okugabana kati bagamba nti political base yaffe tutatula wano ffenna nga bwe tugabanye okufuga era olukiiko olwasooka lwaliwo 1902 nga ku bamembers 89 that's 55% bapodo 35 that's 39% bakatuliki 5 that's 6% basiramu ebwetu bebagifuga bebagistructuring ng'ate mu lukiiko omwo mutuulamu omulamuzi omukulu chief justice nga naye alina ng'ali ku cabinet rank ng'alina voting right ekitegeeza executive bano 3 ba minister abaganda Katikkiro Omuwanika ate nga be ba regent nga be bakabaka oli yennyini chief regent kagamba executive olukiiko be balulimu legislature n'omulamuzi kugamba legislature executive ne judiciary byonna nga bali wamu abo be baatulanga mu lukiiko ne basalawo byonna ebinaafuganga Buganda ng'omuzungu nga aveeri n'ayita mu bo okufuga indirect rule kati awo eyo ye Menge establishment kakati Menge establishment eyo ate nevaamu abalala abafugira ddala naye nga bayitamu tewali kintu kyonna ekisobola okuhatinga interest zaabwe ekyasobola nga kisobola okuyitamu kankuwa ekyokulabirako mu 1918 omuzungu era yagalawo abataka
ettaka lyabwe alibaddize ery'obutaka ne baleeta biiru nti omanyi ng'amateeka gonna galina kuyita mu lukiiko yenda ekitundu gye bakkiriziganya n'abaana abalwanyi bannaabwe ne bagamba nti kati kaabataka tubawe wonna wonna bwe bagamba nti wano wetuziika katukibawe tubaweereko ne ekere gyetegerekeka oba acres nga 2 ezo zaali ntono nnyo ku 2 square miles emisatu ze balina square mile 8 kakati ne bagamba ate kakyali reasonable nti kakati ono gwe tugjeeko kubanga manya nti bano bona ab'olukiiko baali bagabagidda kati gwe tugjeeko yiika 10,000 ne tuddiza ow'enseenene nga kiri mu trust nti kyasenene noono gwe tugjeeko oba 2 nti abo banvuma tujja kuba compensatinga kubalirira kubanga gavumenti erina ani crown land tujja kubaliyirira mu crown land zino ebibiri ze tubajjeeko eri nga tubawa tujja ku crown land eri nga tubawa aba bamemba b'olukiiko ne bagamba nti ettaka lyaffe batandika okutusalako bwe banaagaana okutuddiza bwe naatuddiza ekibi etteeka ne baligaana n'okutuusa ye yali last chance abataka okufuna ettaka era kyekyasembayo ab'olukiiko bagaanye kubanga ti will hurt their interest kakati wano bw'owuli abagamba nti ettaka ly'obutaka balimba bano abaali wano waliwo n'abalala n'okulweka kiri eyo waggulu eyo munda waliyo tawuni eyo nene eyo munda bagamba bafumbe babaani ebaka nti ettaka lyaffe lyebakaka ettaka bannange ate bajja ne babuuza nze expert waabyo nebagamba nti saabalwanyi anzisa wano kuba byonna bimanyi nembibasomera nembagamba tewali wattaka tewali Buganda yagabirwamu wakati kino kyadde eno nekyadde eno emayiro negaba omutaka tewali ttaka lya butaka lyonna lyafunibwa abataka tebalina ttaka kati eno ye chance yasembayo omuzungu nagamba tetunawo babibanja security kubanga after this myaka 2 ejaddira bakola kati commission negamba nti ab'ebibanja baweebwe security nekubadde etteeka lyajja myaka 8 afterwards 28 kakati awo kiraba balina amaanyi mangi nnyo bebaagaana tebagamba muntu yenna nti tewabaawo atulimba nate nti waliwo ettaka emayiro ez'ebika nedda kyafa ebika tebyafuna ttaka abakulu b'ebika bavirayo bukumbu kyasesembayo omuzungu gye yakola yafa ab'olukiiko bagiyita mu 1948 kati ne bajjamu families 20 era nja kukubira families zino ezaafuga Buganda okuva mu 1994 okutukira 1966 be baafuga Uganda nga bw'ofuga Buganda oba ofuze Uganda mu kiseera ekyo era Muteesa ng'akolagana butereevu ne gavana Katikkiro ye gundi era kyekyamulekuliza mu 2026 Apollo Kaggwa nga gavana baba alina kyagamba kifuge mu Uganda ng'agamba Apollo Kaggwa n'akiisa mu lukiiko ne kikola kati ku olwo ndowooza nabo bagamba nti ogusajja guno yazaawo tulive this usefulness kakati ku olwo provincial commissioner n'ayita mu eggombolo bagitanga ggombolola y'omukulu w'ekibuga Kaggwa n'awulira nti ate omuzungu yayise mu eggombolola n'atamubuulira n'akola nnyo amaanyi gangi n'agamba no twalwana ffenna laba kyakola bwe yagenda okutwala ewa gavana ate gavana ono baali bamukyusiza waliwo omulala n'agamba gukusinze kunsiga gutya n'akola apiiru sumanya oba colony office ki ne baddawo nti gukusinze awo Kaggwa n'alowooza nti bw'anaalekulira bajja kujja nga bafukamira kozi bamaze era yalekulira mu 2028 1929 n'afa
nga tamanyi kiki bwe kiri kubeera nga tulina buyinza yafa bufi naye ekibi detail egamba nti baamutwala obulwadde nga oba tebalutegeera ne bagamba kamutwale Nairobi bamulongoose bwe baamutwala okumulongoosa bagenda okumuggyako this is a detail detail taata wange yagiŋŋamba nti ne bamugamba nti tegeka enjuuyo kubanga oyinza obutalama wali nti naye bagenda okumuggyako engoye ensiriva wakira nsiriva ng'ensiriva nene nnyonnyonyere omusajja yakulemeranga Namirembe ayinawo n'ekiki ne siiti ye eri permanent kozi ate alina bakatonda abalala bakyama omuzungu naga kitalo nnyo kubanga Kaggwa afudde n'ensiriva that is the record that lwakuba abantu banaffe tebakola research kakati sibo ndaba ate time yange ate twabadde tugamba nti atiisa abantu bamanyi family zino ezaafuga okuva mu 17 myaka 7 bafuga Uganda kyobola abana abantu tebategeera abantu abalabana abavudde ebweru wa Uganda baga nti nimwe Abaganda namwe mwatufuga bo bamanyi nti baafugibwanga ffe tetumanyi kubanga ffe abaali wano nga tetumanyi tulaba oli mukojjaawo oba omanyi be tulina eŋŋanda bebaliwo naye abantu bali famire 20 zezaafuga Uganda okumala emyaka 7 ngamba Uganda kubanga Buganda yali influencinga politics ya Uganda Buganda bwe yakigaananga nga omuzungu aga ati Abaganda baganye kati bano omuzungu n'abafuula spokesperson wa Buganda bweyalabanga nga kigenda kino takyagala omuzungu akireese abebweru bakireese omuzungu takyanga ajja ng'ayita kabaka entebe nga genda obagambe bakigande genda mu lukiiko ng'eraga nti tukiganye nga gavana avaayo Abaganda baganye eyo divide and rule gye baakiyita nga baistas nga bali bagamba nti Abaganda batulemesezza so si Baganda families 20 kakati families zino eyali family abakulu baazo abakulyanga families bengenda okwogera eyali asinga of course sijja kwogera ku kabaka kubanga yali baby ate neno Muteesa bwe yazaalibwa yagwa bugwi mu kintu n'akulembera Menge establishment ne Menge establishment ng'ekulibwa kabaka naye mu kiseera ekyo family yasookera ddala ekuuma Menge establishment nkikakasa era nkizaamu amaanyi obwakabaka bwali bufudde mu 1900 ne basaawo ekintu kibayita establishment ne bannyonnyola mu ndagaano ono gwe tuyita ono tujja kufuga bwe tuti yali family esooka yali Sir Apollo Kaggwa ye muddugavu yasooka okufuna ekitiibwa ky'obwassa era yava wano mu Uganda ndooza mu 1902 n'amalwa emyezi 6 ali mu luguudo mu kkubo atambula manya yatambula ku lukalu okuva e Kampala kutuuka e Mombasa ne balinnya emmeeri yasookanga negwawa ku kizinga wa negenda wa neetoola Cape of Good Hope neyeetoola Africa okutuuka eri emyezi 6 olugendo amagenda nduza n'amadda emyezi 6 yagenda n'aweebwa ekitiibwa ekya Sir Apollo Kaggwa. Owookubiri Stanislas Mugwanya. Sir Apollo Kaggwa ono yalina square miles 3 yali biggest land owner. Stanislas Mugwanya yamuddirira oyo Stanislas Mugwanya alina ettaka lingi bonna bano b'amataka kuba baafugiranga mu lukiiko mu mataka ettaka yali power ebawadde power ne bagikuŋŋaanyiza mu lukiiko kaakati ne bajjamu ate family ezasukumira ku ndala. Apollo Kaggwa Stanislas Mugwanya ono Mugwanya yatwalibwa okuba nti yakulembera Abakatuliki kyokka yalimu omu yekka bano baleetawo ng'ekigumuza ne basaawo katuseemu mu Stanislas kuba yali musajja mulwanyi nnyo ng'ate wantiise. Apollo Kaggwa yasingako okuba ow'entiisa naye nga lino ne ku bifaananyi bw'olaba ebyamugwanya lyali sajja gwagufu nnyo ng'ate teriseka kati waga nti lino katulireete wano nebanga namba naye ate mbu Kaggwa yasinga naye bwe bakuba ebifaananyi Kaggwa alabikako bulungi ku okusinga ono simanyi lwaki naye nga Kaggwa yali ati waki Morpheus. Kaggwa Stanislas Mugwanya Hamu Mukasa
Petero Sendikaddiwa oziwulira ezo family ezo bw'oba bampuliza muzimanyiko zeze zafuga eri esooka ya Apollo Kaggwa, ey'okubiri Stanislas Mugwanya, ey'okusatu Hamu Mukasa yatwala mukono yonna yanyaga ettaka oyo mpunga oluusa asayiningisa bigere wansi ng'addira peni n'agisa wakati w'ekigere n'asayininga alaga ng'erigenze ewa Petero Kyasanku kozi ye yali tutte ndi asayiningisiza wano kigere eyo n'atwaleka Hamu Mukasa. Petero Sendikwanawa oyo bomumanyi oyo namba meka namanya Zakariya Kizito Kisingiri oyo ebifudu wali ebiri ku Bulange ekizimbe ekyo kikulu nnyo oyo yali Zakariya Kizito ate nga yenanyi bombo ye yonna yagitwala kubanga yali omuwanika ndoza yali omuwanika kati obuwanika nga tebulina territorial control nga waliwo bali ab'essaza abeeno buli sazo bali abalina official mail ate naye alina official mail kwe kusala kuli ku gundi ye Nakasongola ne basala naawo ebombo yonna te official mail zize kati Zakariya Batulumayo Musoke Yayiro Mutakyala zezo Besweri Kisalita Mulyanti oba wamulirako oyo Lwafairo Kasule abo 20 family abo be bakulu bazo Serwano W Kulubya mbakudiremu Apollo Kaggwa Apollo Kaggwa Stanislas Mugwanya Hamu Mukasa Petero Sendikaddiwa Zakariya Kizito Kisingiri Batulumayo Musoke Yayiro Mutakyala Besweri Kisalita Mulyanti Serwano Wokulira Kulubya Batulumayo Zimbe Musoke Tafiro Kisusonkole Lwafairi Kasule abo bebaali family abiri ezafuga Buganda ne Uganda okuviira ddala mu 1894 okutuuka mu 1966. Kakati ekyokulabirako abo mwe mwava 60% abantu bonna nga bano bafudde baweddeyo abaana wawuliranga nti mwana waani baali banoonya bino mwana waani kakati nti oli mwana waani oli mwana wa Mulyanti oli mwana wa Serwano Kulubya oli mwana wa Kisingiri Batulumayo Musoke kati abo nga bakozesa mwana mwayo n'eri enjogera egamba muzungu agambye kasaba agamba nti muzungu abantu bekugu nti muzungu agambye ekyo nakisomero Samuel waliwo professor Lwanga Lunyigo yabaga nti era bagiyitanga muzungu agambye nga bano mwana waani bwe babanga waliwo okujja nti muzungu yagambye era abo bebo betwawuliranga nti gundi wakiri anawasa mu lujja lwa gundi nga babuuza ogenda kuwasa waani era bagamba nti ekyaweesa Michael Kintu wa Katikkiro yawasa muwala waani oba muwala oba yali muzzukulu wa Apollo Kaggwa era omu yali ayogera akatabo kaani waliwo katabo ke nasoma oba Professor Mutibwa oli agenda nti osanyisa Michael Kintu mukyala we nga muwala wa Apollo Kaggwa ekyo nga kikulu nnyo ng'oyo gwe babanga bayita omukyalo w'empeta nga babeerayo n'abalala bali naye ono w'empeta yagenda mu kkanisa wali eyo mwana waani nga gye baava kakati omu nga bakozesa 60% gyonna yavaawo era ekyokulabirako kakati abaana ba Apollo Kaggwa 5 be bafuka bagombolola chiefs 5 muntu omu bagombolola chiefs omu n'afuka Katikkiro omulala n'afuka deputy Katikkiro abaana booli nga bava mu kantu ako kakati
buli bwabanga nga waliwo political power yaabwe eri threatened nga bonna beegatta ate nga olw'amaanyi gaabwe nga bakunga olukiiko era mu abo mwe mbaava kakirabu kali ke bayitani Kakamega. Kakati ye gundi afudde ani Daudi Chwa teyafuga era tolabayo na kintu mu record ekigandi Daudi Chwa nakola bwati ye yazaalibwa n'alasanga bintu talina kyakola bagenda mu lukiiko oli amuboggolera n'adduka n'agenda awa esalaama n'abeera eyo nagandiza abazungu yalwala gonoria obulwadde bw'amazzi era bwe bamutta kaakati yazaala abaana no bangi nga 50 nowanda obulwadde bw'amazira bwamugwamu teyafuga yaliwo bubeezi bwatyo nga bano be bafuga kaakati ono Muteesa avuddeyo Muteesa bwe yatuuka nga naye anoonya naye ekyaya kubanga Daudi Chwa tewali ssomero lyagenzeemu nga tewali naye ono yagenda mu ssomero n'afunayo emikwano nga ne bagamba nti tusomye history buli wabaawo bakayita mu Bungereza kitchen cabinet akabeerawo munda obeera ne cabinet nene naye waliwo kali ako munda kebuga ti abange tukozese tutya ne bakola Kakamega Club mu families n'abiri mwe mwavaawo ate nga basomedde buddo bonna kwambi basomedde buddo era Kakamega eyo Club ng'ekulemberwa patron waayo Muteesa Edward Muteesa bwe balabanga bali threatened kati bagamba tugenda okuyingira independence ettaka lyaffe n'obuyinza bwaffe tukuuma tutya bali kati mu Kakamega Club omusajja ono village pumpkin Beni Kiwanuka obuyinza abukutte kati alangiridde nti nze ndi waggulu wa Uganda Buganda kapaati kamu akayonze enfuga Uganda yonna era ab'ensikirano bonna abafuzi bajja kusigala mu bitundu byabwe nga bafuga nga batukuŋŋaanya mu by'obuwangwa kano Kakamega nga nti muwulidde village pumpkin tufudde tulina okusigaza ettaka tulina okusigaza obuyinza bwaffe mu lukiiko tulina okusigaza nga ffe tufuga abaami ng'abaana baffe be bafuga awo bwe bayawukania ne Beeni ye ayogedde lulimi lwaki lwa democracy eno ba Abu Mayanya nabo bawogera lulimi lwa democracy ono ani ANC luyimba yani muli yatandikawo ekibiina ky'obufuzi yebase kololo wano ng'omuziro erinnya lyerabidde yakulembera Congress Uganda National Congress oyo Kangave Musaazi bo boogera lulimi lwa Congress boogera ba Uganda banagamba nti kakati mu Uganda tunabeera era bw'oba osoma history ya obutabo bwafuluma bwe bwafulumyanga Kabaka atta Nabe ekifo kya Namulondo mu Buganda ekifo kyaki nga balowooza nga kati bo bakiwanga kya Buganda ndowooza ya Buganda naye ne bakiraba tuba ojja kufuga Buganda olina okufuga Uganda kubanga nawali babadde bafuga Buganda nga bafuga Uganda nga bayita mu gavana kakati ne bagamba nti katukole ekibiina kye bayita Kabaka yekka Edward Muteesa bwe yali e Bungereza yasangayo omusajja gwe bayita Kama Serese Kama nga yali kabaka wa Babatuswana ne mutabani we abaddeko president yajja n'akyalira president Museveni recently yaliko president oli oyo Kama n'agamba Muteesa nti omanye ekirigana okiraba nti no Nkwame Nkrumah abagoberezi Nkwame Nkrumah mumanyi yabayitanga Veranda Boys tulaba Nkwame Nkrumah ne Veranda Boys bwe batuta obuyinza ne party n'agamba Muteesa nti bino ebya throne temukyali kantu tulina okuddayo bwe tuddayo mu nsi zaffe tukole ebibiina power has left the thrones and gone to political parties
era oyo Kalese Kama olwaddayo ewaabwe mu Botswana ebyobwakabaka n'abivaamu n'atandika ekibiina kye Botswana ba independence something era ekibiina kye nakati kikiri mu bufuzi bwe baatuuka independence ya campaigninga ne bamuwa akalulu ekibiina kye ne kiwanuka ne Juzi mutabani we yabeerako ngono wa Kenya Uhuru Kenyatta n'ayitamu kakati mulala n'ekibiina kye kyekifuga ono ye Muteesa bwe yatuuka wano bano bakakamega baga nti ebiveeyo bikola eri wano tebikola wano kubanga bw'onojja mu kyobufuzi ate ebyaffe batandikaga ebyaffe nga naffe eno mugutuga ebyaffe babituwe ebyemmwe biruwa bano baluse ekintu kyabwe ettaka lyonna balitutte balifugidde mu lukiiko kakati bagamba nti olukiiko tugenda tutya mu Uganda eyefuga Namulondo ekifo kya Namulondo Kabaka Tanabe kiki kozi bakuuma kyabwe families 20 kakati ffe ne tubeera mu kulindwa okwekaniddeawo ne bakola kabaka yekka era omu ku Kakamega bamitanga Masembe Kabali yakeera nkyalumu n'ayita mu Kampala wakati agenda kabaka yekka ne batandika olwo kabaka yekka pate kakati eyo kabaka yekka pate nga balaba nga bagamba nti kati katuve mu okufuga Buganda olina okufuga Uganda kati kino ekibiina bamaze bajjukidde ekya Kamoli eyagamba nti obuyinza buvudde mu Namulondo zuze mu bibiina katega nti bageze okulaba nga village pumpkin Ben Kiwanuka avudde eri talinawo olulanja tali mu Kakamega party niyo olwokuba alina ekibiina kya DP akutte kati Uganda kati bamuyita chief minister era eno Kakamega yagamba vunula ekigambo prime minister okiyite Katikiro wa Uganda kakati prime minister wa Uganda si ekibune Katikiro oba obuzabuzizza oli Katikiro is power kakati ne bawotanga anti Katikiro butikiro kabaka yali waggulu balimbye ensi kakati ne bakola kabaka yekka ne bagamba okufuga Buganda olina kufuga Uganda kati diro oli kati ekyokukola n'Abaganda tobakkiriza kuba kalulu kubanga Abaganda abasinga bakatuliki ate Beni DP yagisanga bagisaawo for truth and justice amazima n'obwenkanya kubanga bwe nkusomedde wali abakatuliki banyigirizibwa abafunako babamwako katundu babawako katundu ne baga nti oteeka okubaawo ono omusajjani Matayo Mugwanya muzukulu yali muzukulu wa mutabani wa Stanislas ye yafuna akawululu akasinga okubeera Katikiro wa Buganda mu kifo kya Kintu niyo olw'okuba mukatuliki ne bamugaana naga nti kale kanzideyo nesimbewo egombe eyo kanesimba omulala yesimbawo naye yali Paulo Muwanga wawe nasooka okusoma ninga musajja ono yali yajja kakati n'ayitamu Muteesa n'agaana okusayininga ebbaluwa ye omutwala mu lukiiko bw'ayitawo mwaka gumu nti oba myaka ebiri nti lwaki tomanyi nti director wa East African Herbals Corporation tasinyiza kubeera mu lukiiko okunyigizibwa okunjikoga nti kale kaffe tukole DP yaffe mazima na bwenkanya kakati no mu byangu bageze okulaba nga ono mazima na bwenkanya kati ayise mu kibiina atutte Uganda nowaga nti kakati ati ekinaddiira Buganda nayo bagitwala ebyaffe tubifuna bitya ettaka lyabwe obufuzi bwe bakoledde mu lukiiko abaana baabwe 60% kati bafuga katubuuke eri tujjeyo kali akali tukagatte n'Omuganda tomukkiriza kuba kalulu kubanga abasinga mu Buganda bakatuliki bajja kuwa DP n'olwekyo tubakkiza kuba kalulu ganda ogambe muzungu munno gwe mbone mufuga naye nti kwata bukwasi kali ya Muganda kwa kabaka akwate naye agaiti mulondedde mu lukiiko n'ekyo kabaka yakutte nassa mu lukiiko awe UPC kati kabaka aberenga ye president wa Uganda kugamba tuyingire tubenga tufuga Uganda kakati okufuga Uganda kwe kudira Abaganda n'obamma okwerondera n'okwata akalulu kaabwe
mu kifo ky'okuwa muganda munnaabwe Ben Kiwanuka ne bakiwa Obote Omulango. Obote Omulango n'agattako n'ayitawo DP yafuna ebweru wa Buganda Ben Kiwanuka kwankolo bagoberanga bamemba ba pani b'ofunye Ben Kiwanuka ebweru wa Uganda yafuna ba MPs 23 senga yagattako 21 bwa Buganda bwe lyateeka okufuna 21 yandibadde alina ana mbana nga yayiseeyo kubanga Obote yafuna 3 mbona yandiseewo nga Prime Minister wa Uganda at independence. Babakotira olw'okubanga baagala bakwate ebyabwe yettaka eryo kakati balowooza tebagenda kati era bagamba nga omuganda tati temulaba oli Mutesa ono Prime Minister era bonna awo Uganda bannayite waba abalimba Buganda we yayongera ate okufiira yaggwawo kubanga Kabaka ye mukulu wa Menga establishment n'afuuka president wa Uganda. Menga agibuseemu sigamba nti yali part time yali full time president wa Uganda Kabaka abuleseewo abulekeddanga. Secretary General w'olukiiko Amos Sempa yabuuka n'agenda eri n'afuuka Minister of Finance. Mayanja Akange yaliyo mu kiseera ekyo naye bwe yadde eno ate okufuuka Katikkiro n'afuuka Secretary General yafuuka chairman wa Kabaka yekka nti ate ya Uganda naye n'abuuka. Awo waliwo Mmengo ki kati be batta Buganda kati ezo awo wenkutuusa nja kutuusa ku stage 6 kati kyengenda bwe nabanga nkola ku byeffe eby'ettaka ate njagala okugamba nti okujjukiza ow'ekyapa nga nkoma wano we naatandikira sikwerabidde munnange naye manya bino mukulu President Museveni byagamba ow'ekibanja gw'osinga amaanyi ow'ekyapa oli guaranteed teweegula ekibanja kyo kiri guaranteed tewali kwegula oyo akwegula nti noweegule aba akubbye bubbi kuba toyinza kwegula kiyo tewabajja n'akulimbalimba nti olina yiika 8 nze nanyini ttaka kankuweeko yiika 2 nkuweeko ekyapa onzize 5 okusalireko oyo aba akubbye kubanga ekintu kyonna kikyo yenna akugoba ku kibanja gavumenti emukwate emukyaginge ng'amateeka bwe galabira amateeka ago charges kuliko trespass malicious damage to property forceful entry and threatening violence disturbing the peace of order babakwate bw'oba nga bakugye order President Museveni agambye nti gavumenti yange gyenkulembera ejja kukuyamba okuzaayo eri ddoboozi ze tulina okutambulirako awo nno nja kukongerako amaanyi gaako ate nkubuulire bano kati abagamba nti kati ebyaffe tufuge Uganda nga bwe twakolanga edda lwaki byatuuka ku crisis ya 66